yatonda omuntu n'amweteeka n'amugamba nti emiti gyonna egy'omu lusuku lya naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, lw'oligulyako tolirema kufa. Biberebere 2:17. Era Bayibuli ekkaatiriza ekigambo ekyo mu Bayibuli oluzungu egamba nti you will surely die. Muntu bw'olya ku muti ogwo ogenda kufiira ddala. Tulaba omulabe Setaani ng'ajja mu kitabo kya Lubereberye Essula 3 olunnyo olwokuna ng'agamba omuntu nti bw'olirya ku muti, bw'olijeemera Katonda togenda kufiira ddala. Kale oyinza okufa naye nga si kufiira ddala, ogenda kuba nga Katonda, nga olina by'osobola okukola by'obadde tosobola kukola nga tonnalya ku muti, oba nga tonnaba kuwonoona, oba nga tonnaba kujeemera Katonda. Kyova olaba nti omuntu bw'aba afudde, bingi ebiyinza okukolebwa ng'ate abadde tasobola kubikola nga mulamu. So ogenda mu Amerika nga tafunye visa, asobola okutta natamutwala ku poliisi. Sitaani yekisuubiza etyo. Nejjukira nga omutonzi w'eggulu n'ensi ye yagamba nti ogenda kufiira ddala. Ye Sitaani yagamba nti togenda kufiira ddala. You will not surely die. So ku bibiri tulina kutwala kyani wadde nga tonnaba kufuna kyakuyiga mbujjuvu. Mu Lubereberye Essula ey'okubiri olunnyo olw'omusanvu, Bayibuli egamba nti Katonda bwe yatonda omuntu ne yeebakaawo wansi n'abeera ng'omuntu omufu. Omuntu Katonda n'amufuuwamu omukka ogw'obulamu. Bayibuli oluzungu egamba nti man became a living being. Omuntu n'atandika okubeerawo. Version endala egamba and the man began to live. N'atandika okubeerawo. Kitegeeza teyaliiwo nga Katonda tanamufuuwa mu mukka. Teyaliiwo nga tannaba kutondebwa. Yatandika okubaawo nga Katonda amutaddemu omukka ogw'obulamu. So tewaliwo kyaliwo mabega kikwata kutegeera kwa muntu nga tannatondebwa. Omukka oba gw'oyinza okuyita obuyinza bwa Katonda obubeesa omulamu, kubanga singa gwali mukka bukka, singa abafa bwe bateekako oxygen, singa baddamu ne babeera abalamu, singa yali oxygen nga yasobozesa omuntu okubeerawo. Naye era olaba omuntu bw'aba afudde ne bamuteekamu omukka era tasobola kuddawo kuba mulamu. Ekitegeeza waliwo ekiri waggulu okusinga omukka ekisobozesa omuntu okubeerawo. Bwe buyinza bwa Katonda. Omuntu n'atandika okubeerawo. Era omuntu talinaawo kirala nti oba mwoyo oba kiki. Bayibuli oba ogisomye bulungi ekakasa nti omwoyo ye muntu oba kyekintu ekiramu. Mu kitabo kya Kubikula Essula 16 olunnyo olwokusatu, Bayibuli egamba bulungi nti byonna ebyali mu nnyanja, emyoyo gyonna egyali mu nnyanja ne gifa. Ennyanja tebeerayo mizimu. Oba yali teyogera ku mizimu. Yali ayogera ku biramu. Ku biramu ebyali mu nnyanja ne bifa. Tegeeza omwoyo gufa. Era ekintu kyonna ekiramu, oba nte, oba mbuzi, oba mbwa, oba malayika, Bayibuli esobola okukikozesa ng'emuyita omwoyo. Katulaba wano ebiri mu nnyanja ebiramu, abiyisa emyoyo. Bw'osoma mu kitabo ky'Abeefeso kya Yoswa, Yoswa Essula 10 olunnyo olwa 39 lwogera ku Yoswa bwe yali ng'alwanyisa ekibuga, ng'alwanyisa ebibuga, naye n'atuuka ku kibuga ekimu bonna abaali mu kibuga omwo n'abatta. Naye Bayibuli bwe beeyogera egamba nti n'emyoyo gyonna egyalimu ne gifa. So Yoswa teyatta mizimu wabula yatta bantu abaalimu. Tegeeza abantu be yayita emyoyo. Ekitabo ky'Ezeekyeri Essula 18 olunnyo olwa 20 luga nti emmeeme yonna nayo erifa, oba omwoyo gwonna gwerifa. So nti akakasa nti n'omwoyo gufa, ng'ategeeza omuntu.
Era kyova olaba nti ekigambo kino omwoyo kikwataganira nnyo ne amasabo. Kizibu ogamba nti mu kanisa y'egindi omwoyo oba omuzimu gwagundi gwe gwabulidde yafa, kubanga taliiwo. Era omwoyo oba omuzimu gisanga mu masabo, sitaani gye yeerigiisiza. So omuntu ono afudde aba taliiwo, aba tategeera. Naye ekijja gy'oli nga kyeyita omuntu oyo yafa, aba setaani nga yeetadde mu kifaananyi ky'omuntu oyo osobole okukolagana naye. Jjukira mu kitabo kya Lubeerera Essuula 3:15 omuntu bwe yamala okwonoona, Katonda n'akolimira omusota n'agamba nti era obulaba butaddewo wakati w'omusota n'ezzadde ly'omuntu. Omuntu Katonda yakiraba nti si kirungi kukolagana na sitaani, kubanga sitaani alina amagezi mangi nnyo ate tatwagaliza, ajja kutulimba nnyo atukozese ebyawongo bingi. Era n'omuntu waba asamira, kizibu nnyo omuntu mugamba nti osamira sitaani, ye agamba nsamira jjajja. Sitaani yeekweka mu bantu baffe abaafa, atulowoozese nti tukolagana n'abantu baffe, kumbe tukolagana naye asobole okutulimba, okutujja ku mulamwa gwa Katonda. Naye ng'omuntu bw'aba afudde aba taliiwo. Era singa osoma mu kitabo kya Mbuulizo Ssuula 3:19 paka ku 2, Bayibuli ekakasa bulungi nti omuntu taliiko kyasinga nsolo. Ensolo nga bwefa n'omuntu bw'atyo bw'afa. Tosagamba nti ewaagundi wali nasanzeewo omuzimu gw'embwa oba omuzimu gw'enkobe. Kati ng'enkobe bwefa oba ng'embwa bwefa noga nti tennaba kuddayo kuganeba nga tesobola kukomawo kwogera naawe oba muzimu gwayo. Era n'omuntu bw'atyo bw'afa aba afudde. Aba afudde nga talina kyasobola kukola. Bw'osoma mu kitabo kya Zabbuli Essuula 146 era nalwo lukakasa ensonga eyo nti omuntu bw'afa aba afudde. Mbuulizo Essuula 9:5 paka ku 6 agamba nti abafu tebaliiko kye bamanyi. Tosobola kusanga mufu, tosobola kusanga mulambo n'omubuuza n'ogubuuza nti owaayo emmere eruwa oba mpa ku ssente. Terina kyamanyi, talina kyayinza kwekolera kubanga afudde. N'ekigambo kufa kitegeeza kufa. So omuntu bw'abeera awo n'agamba nti omuntu afudde ate nsobola okwogera naye, aba alimba. Oyo aba ayogera na sitaani. Era omuntu yenna ategedde nti omuntu bw'afa aba afiiridde ddala, n'amala aloota omufu amugambe nti ggwe oli sitaani, omuntu wange yafa, togenda kuddayo kuloota bafu, kubanga sitaani kasita omutegeera ng'adduka. Kitegereke okuva leero nti omuntu bw'aba afudde, omuntu akolagana naye aba akolagana na sitaani, kubanga aba afudde. N'ekigambo kufa kitegeeza butabaawo, liyali. Mu Yokaana Essuula 11:32 paka ku 34 tulaba Mukama waffe Yesu Kristo ng'azuukiza Laazaalo. Laazaalo bw'amala okufa ne bamuziika, agenda ku ntaana n'abagamba muggyeewo ejjinja. Laazaalo vaayo, n'amuyita. Naye amuyita kumuggya mu ntaana, so tamuyita kumuggya mu ggulu. Era n'avaayo n'azuukira ng'ava mu ttaka. So era n'abantu bonna abazuukira bava mu ttaka, tewali yazuukira ng'ava mu ggulu. Tewaliwo kibaawo. Omuntu ng'afudde aba afudde, kuba kufa. Kyekyata Mukama waffe Yesu Kristo afe ku musaalaba asobole okuzikiriza amaanyi g'ekibi, amaanyi g'okufa asobole okugazikiriza. Kati gwe bw'ogamba nti omuntu bw'afa aba asigadde mulamu, aba tafiiridde ddala, then Yesu Kristo aba yafiira bwereere, kubanga kiki ekyamufiisa? Ate nga bwe tufa tusobola okuddawo ne tubeera abalamu. Naye yajja n'afa asasule ebbanja lyaffe. Mu kitabo kya Yokaana Essuula 2:17 tulaba Mukama waffe Yesu Kristo nga amaze okufa n'azuukira. Maliyamu Magudaleene n'amusanga n'amunyweza. Yesu amugamba nti siina budde nta, tonyweza nnyo kubanga sinnalinnya eri kitange. Yesu bwe yafa
amala genda mu ttaka, bwe yava mu ttaka n'alyoka agenda mu ggulu. Era bwe yava mu ttaka kigambibwa nti bwe yagenda abagenda ku mulambo oba abagenda mu ntaana basanga omulambo basangamu engoye zokka. Naye kakati gw'ogamba otya nti omuntu yafa ate njogedde naye naye ng'ate amagumba ge gali mu ntaana? abataliiwo kkiriza Bayibuli kyegamba nti omuntu bw'afa aba afudde n'ebirowoozo bwe bibula, abatalina mugabo wansi ku bikolebwa wansi w'enjuba. Era tosobola kugamba nti tubadde n'abantu 5 mu nnyumba, omu afudde, akati tubege emmere y'abantu 5 n'afudde tumuteereko. Ate lwaki tomuteerako oba batafiiridde ddala? Naye tomuteerako kuba taliiwo. Abataliiwo Bayibuli bwe tukakasa. Olaba ne Dawudi ayogerwako ng'alina omutima ogwa Katonda mu kitabo kya Bikola by'Abatume Essula 2 olunyolo lwa 29 paka ku lwa 34 lugamba nti Dawudi bwe yafa teyalinnya mu ggulu, nti ali mu ntaana n'amagumba ge gye gali lekankano. So tukikakase era tutwale Bayibuli kyegamba nti omuntu bw'afa aba afudde. Tuleme kuggulawo nkolagana n'omulabe Sitaani ajja kutukozesa ebyakabenje bingi atuliise n'ebitaliika kubanga tukolagana naye. Mu kitabo kya Yokaana Essula 5 olunyolo olwa 28 paka ku lwa 29 lutukakasa nti ekiseera weekiri era kijja. Abantu bonna abafulu baliwulira eddoboozi ly'Omwana wa Katonda, n'abo abaliwulira baliba balamu, balizuukira. Abamu balizuukira obulamu, abalala ne bazuukirira okufa. So omuntu bw'aba afudde talina w'alaga, talina aba afudde. Mukama tukwebaza kubanga otuyigiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.